Ekifaananyi kyogenda maaso n'okubanga olaba eddakiika eno ke kaabadde akeetalo ak'amaanyi ku mutimbagano. Wiikendi eno gye tugenda maaso n'okubanga tukuba emabega. Ango olaba abasajja ababiri bano we beetegereza ennyo gajeti yaabwe. Balabo oba akatambi kamaze okubanga kabatuukako. Yembeera Juliana Kanyomozi gye yagenze maaso n'okubanga agwako weekend yonna. Mukazi wattu yabadde naye atudde awo ku mutimbagano agenda okulaba waliwo akatambi akagenda maaso n'okubanga kasaasaana nga tekakomye kusaasaana busaasaanyi wabula ng'akatambi ako ojja kujjukira nti wiiki emu eno gye tugenze maaso n'okubanga tuvaamu efulumiddemu obutambi obuwerera ddala 2 bweddu obw'abantu abamanyikiddwa ku mutimbagano era nga bangi abaana abaseegu era abaagala ebyonoonese babadde bagenda maaso n'okuba nti beejovaana. So Juliana Kanyomozi nga yeetuulidde wakaawe agenda maaso n'okuba nga ayisa olugalo ku mitimbagano gino emikutu gyaffe gimugatta abantu mwagenda maaso n'okuba nga alaba akatambi. Nkugambye nga bw'olaba bano batunula nkaliriza buli omu bwe yabadde agenda maaso n'okuba nga anoonya akatambi kano nga buli omu agamba kaliwa mukatuwe kaliwa mukatuwe bannanga ani akafunye ani akawadde gundi ani akawadde omulala. Kugambye abaana obwedda balyoko ku mutimbagano nga beesaba akatambi wabula ng'ate ekibuuzo kyabadde kimu, ani yabadde atandise ekibooziboozi nti akatambi k'omumbejja kagenze maaso n'okubanga kafuluma the princess Juliana Kanyomozi. So Juliana naye kennyini yabadde atudde awo mukazi wattu agenda okulaba baana nga babungeesa akatambi awo. Entemi emu 2 nga bataddeko erinnya lye, entemi emu 2 bagenda maaso n'okuba nti bakannyonnyola. Juliana n'agamba ye esooka olindeko lino erinnya lye batadde katambi siri eryange n'abayimbi wa Uganda. Bano abaana baagala kummanyira. Juliana Kanyomozi naye teyasoose kubanga abitegeera. Ogwo okubeera omuntu ng'otudde waka ogenda kulaba nga abantu bagaba balina akatambiko. Kiyina engeri gye kigenda maaso n'okuba nga kyewuunyisaamu. So Juliana Kanyomozi we yabitunudde yasoose bitwala ng'ebyekisaazisaazi wabula oluvannyuma yagendadde maaso n'okuba nga ali awo ng'abantu ab'enjawulo baawa ekitiibwa era baawuliziganya nabo batandise okuba nga bamuweereza obumeseji mu inbox nga bamubuuza ate buno obutambi bwe tulaba. Juliana olwawulidde ebyo yategedde nti yenna yabadde agenze maaso n'okuba nga atandikawo ogubooziboozi ogw'okuba nti akatambi ke kagenze maaso n'okuba nti kafuluma. Yabadde alina okuba nga amwanguyira olw'ensonga takuba kubanga amwanguyira byonna gye byabadde bigenda okuba nga bikkira byabadde tebigenda kuba birungi n'akamu mu buufu obufaananako bwe butyo. So Juliana kye yagenze maaso n'okuba nga akola, yagenze maaso n'okuba nga akkira omutimbagano gwe n'abaako obubaka bwe yagenze maaso n'okuba nga awandiika, ogenda maaso n'okuba nga yeeyawula ku katambi akabadde katandise okutambula era ng'ebivubuka bitandise okubanga birina engeri gye bitunulatunulamu kaagaaso biti. Juliana yagambye there is a random video doing rounds on social media and those sharing it claim it's me in it. I wish to inform the well-meaning public and my fans that I'm not the person in that video. Neither do I know the malicious individuals behind it. I therefore disassociate myself from it and ask you the general public and my fans to do the same. Juliana yagenze maaso n'okuba nga agamba nti waliwo akatambi akagenda maaso n'okuba nga keetooloola ku mitimbagano era ng'aba bagenda maaso n'okuba nga bakasaasaanya bagamba nti yenze akalimu. I wish to inform the well-meaning public nti njagala okugenda maaso n'okuba nga ngamba abantu abakyalimu ensa
wamu n'abawagizi bange nti omuntu ali mu katambi ako si yenze Juliana Kanyomozi ate era mukadde keekamu n'abantu abali mabega w'okubanga basaasaanya akatambi ako sibamanyi. I therefore deassociate myself from it. Juliana nagera maaso n'okubanga gamba nti nkeeyambula era nkadda bbali sirina kyemanyi era nsaba abantu ba bulijjo abantu abakyayina ensa wamu n'abawagizi bange akatambi mukeesonyiwe temukekkaanya nnyo n'ebikalimu. Sirina wadde kyembimanyiiko. Juliana Kanyomozi mukyala wattu ojagenda maaso n'okuba nti omusaasira nnyo olw'ensonga nti mukyala musirise. Wabula wakati mu kubeera nga mukyala musirise agenze maaso n'okuba nga akifuniramu obuzibu obw'amaanyi. Ojja kujjukira nti tuli mwezi gwa Septemba ate nga tunatera ogenda maaso n'okuba nga tugumalako omwaka 2024. Ennaku z'omwezi zaali 21 Agusito. Kitegeeza tuweza buweza mwezi mulamba. Juliana Kanyomozi ngera agenda maaso n'okuba nga alwana n'abantu ku social media ng'ayagala bagende maaso n'okuba nga bakomya ejjogo n'akamanyiro ku ekyo kye baali bagenze maaso n'okuba nga bamukola. Kino nno kye bagenze maaso n'okuba nga bamukola omulundi guno ayinza okugamba nti kitono kubanga omwezi gwa August Juliana Kanyomozi yasanga obuzibu bw'amaanyi nnyo n'abantu ba social media. Waliwo abagenda maaso n'okuba nga bakola post ne bagatta nako ebifaananyi oba ekifaananyi kya Juliana Kanyomozi ng'ali ne maama we ne batandika okukitambuza nti Juliana Kanyomozi maama we yali afudde era yali avudde mu bulamu bw'ensi eno. Juliana we yasanga post eno yamuyisa bubi nnyo era kyeyakola yagenda maaso n'okuba nga ayita mitimbagano gye egiri official nagenda maaso n'okuba nga agamba nti ya fake account had put up a post claiming that her mother was dead and she said that was completely false and fabricated. She also told us that the mother was alive and well, and Juliana Kanyomozi told us to all treat it with the contempt that it deserved by the time the guys had posted such malicious information in that line. So bwatyo Juliana azenga ebyana bya social media bino bimukolako nnyo akavuyo olumbigatta obutambi n'ebiringa ebyo abasiddiyo omusunsuziri eddoboozi eri emabega w'omuzindaalo. Agaliwo gwe mukutu kwoli nkugamba nnyo likinga video ogende maaso n'okuba nga osubscribinga sebo temwagala neera mukama alibalaba ate nze mbafaako.